Webale kusubscribinga, kulikinga na kusharinga content waffe. Kale nate tukomyewo n'emboozi zaffe wano ku Lutambula mu Uganda. Olwaleero tukutuusizaako abaana ba senior 5 ab'essomero lya Master Seed abadde bagezaako okutuulira bannaabwe ebigezo by'akamalirizo bya senior 4 wano nga bakwatibwa ekitongole kya poliisi. Twazuula nga kituufu waliyo abaana abaali batuula ebigezo nga ba senior ya 5 naye ng'ate bakolera ba senior ya 4 n'ebibuuzo nga mulimu abawala n'abalenzi. Kwabo babiri bagenda mu kooti ku musango gw'okwefuula kye batali. Si be batuufu naye ng'ate bakola ebibuuzo by'abalala. Waliwo be tukyanoonya. Abamu ku bayizi olwategedde mu biba bijjidde ne bamalamu omusubi. Kakanya nga nannyini ssomero Moses Kamya n'akula ebyenjigiriza awali muledu basindikiddwa ku alimanda eruzira. Mu tteeka lino erya UNEB Act ekintu ekyo omusango gwo gwe bazziza bayambyeko kutambuza omusango gwa impersonation nannyini ssomero ne Director of Studies. Kati kyeva olaba mu tteeka eryo libavunaana. UNEB egamba okubba ebigezo by'akamalirizo mu masomero kubadde kususse ensonga lwaki bakutte kannabwala ensonga eno. Tubakubiriza mwenna bw'ofuna omuntu bwakusindikira ekintu mu examination PLE UCE kidiriitinge mangu tokitambuza kubanga aba cybercrime bakwataganya ne DPP ne UNEB bagenda banoonya babakwate. Wetwogerera kati tulinamu abantu babiri abatusooka okutambuza ekintu bakola WhatsApp group. Babazadde b'abayizi abamu ku bakwatibwa n'abaana abadde bagenda otuula ebigezo si basanyufu lwa nsonga y'amasomero y'okubba ebibuuzo. Mbukyoleka lwatu mbu amasomero gaali tebasomesanga baana baabwe abula babadde nga babajjako ssente za bwereere. Twanya ssente yaffe twatunda ebikaado twalima emwanyi kusomesa abaana kayeda yatululyako ssente yaffe ng'abaana baffe tali kubaga musingi mulungi. Ekikolo ekyo kivumirira ino. Bonoona kuba kati wenabanga katugeze oba form 4 tuli mu practicals ni bampa obusasi oba form ledo dona olowooza we najja okola we nali kujja ku bya makerende ebyo najja okumixinga nga nibya mixing atidi nendo noba owulira abasawo ate bakubye empisa agikubye ku muziisa gundi. Omuze gubadde guliwo mu UNEB gw'abaana butakola bibuuzo lwa nsonga y'akasente naye kati ate omuze gw'okubbira abaana ebibuuzo gwegumeruseewo. Mwebale nnyo gavumenti tusaba nate mweyongere enkola yammwe eno mu maaso. Mwebale kwekumira ku Lutambula, subscribinga, likinga, sharinga content waffe gwe tuba tutaddeyo.